Mamedi Kakiika olwaleero abaleetedde ensonga nga 2-3 mwe mugenda kujjamu examples zammwe ku bintu ebya business oba ebya bulijjo ebitusumbuwa go withdrawing conclusions zo. Mamedi Kakiika olwaleero abamuyitako wali bagamba nti eddalu terimuggwako oyo omusajja yakasimba emiti gya kalitunsi miyitirivu obulungi giigino yagisimbira wamu ne kasooli naye ate olwamaliriza omusajja n'aleeta greda gyonna n'agisenda. Omuti ogutuuse wano ogukuwa essanyu bwe guti ogusenda otya? Because Mamedi Kakiika alinamu kasonga kayagala okuteeseganyamuuko nammwe olwaleero aka mu business oba mu kaliya yo otunuulira nnyo profit oba otunuulira nnyo okugejja oba okukulaakulana kwa business. Ebintu ebyo tekuliiko kitwedinga off kinewakyo nti kino sikyagala, naye omuntu yeewa priority n'agamba nti nze kino kyensinga okwagala, njagala kusinga magoba oba ka business katono katya oba kali riske katya naye kasitanze emanga nkola amagoba. Omulala n'agamba nti nze njagala amagoba ne bwe gaba matonotono naye nze njagala business yange egende ng'ekula. Obutaba lwisaayo nze Mamedi Kakiika nsinga kwagala business kugenda ng'ekula amagoba ne bwe gabeera matono ku kiseera kino kyendimu. Ekiseera kino kyendimu kubanga I'm in my evening you know good etandise okumpuubira ki niba oba okyali muto to be very precise gezaako nnyo okulaba nga business gy'okola oba kali oba omulimu nga guleeta nnyo amagoba. Nze nkozesa nnyo experience yange, nze ntera nnyo kwogera binkwatako oba byempitamu oba bye nayitamu. Omulala ye drawing conclusion ye nti nze namala emyaka egisukka mu 10 nga nkola nga as an expatriate teacher e South Africa. Nenvaayo nenzija kuno nengenda mu business eyali eyoola obuyoozi ssente nga yo terina mulamwa guli nnyo long term eya tax yalinga kuyoola buyoozi ssente tax 30 buli lunaku kyabanga kitufulusi kya ssente kye baleeta. Kati ng'omuvubuka omuto tunuulira nnyo mu maaso naye ate certain age okuva ku myaka 23 paka ku 35 osinganga kuŋŋaanya. Naye bw'okuŋŋaanya ssente ezo zikuŋŋaanyirizenga mu bintu bibiri, mu liquidity mu cash. Bano abaana ba Treasury Bond ne Unity Trust we basinga okukitambulizaawo. Naye etandikanga okubalansinga mu myaka egyo egy'obuvubuka nti kanguleyooko ne fixed assets. Naye nga tezikosa business eno ereeta kashi mungi. Yeyo debate genda bamubonaabona nayo buli omu n'avaayo. Okusooka okuzimba ennyumba n'okukola business nsooke ki? Oba bannanga abantu babaaki? Omuntu n'akyeweerako opinion singa agamba nti nno nze ku lwange n'atagamba nti nze mbakakasa kino kye kisinga. Mamedi Kakiika nze ndi ku record nagamba nti nasooka kumala kuzimba business yange n'empeza ne tax 30 nga sinnaba kuzimba kuba nali nina weesula. Nze sipangisangako ku nnyumba. Okuva obuvubuka bwange kitange yanzimbira ennyumba ku myaka 15 nga tata azimbyewo emizigo 2 ti muvubuka gw'otandise nno okutandika okuyingira nga obudde buwungedde ennyumba yo yiiyo. Kati ne omusomesa twasulanga mu staff quarters. Kati n'owulira omuntu ng'akaayana nti osookanga kuzimba nnyumba nga tonnakola business oba sooka okole business nga tonnazimba nnyumba. Who told you? Oli ku kyeyo maama wo wamuleka asuzibwa busuzibwa gwe kennyini n'abaana bo bababuukanga bubuusi okufuluma ne mukuzingako obukunta bwammwe ng'olwokugamba nti nze nsooka kuzimba business nga Kakiika bwe yakola. Kakiika yatugamba yasooka kuzimba business. Gwe kimanyi nti Kakiika yasulanga mu estate ya Somero
okuva lwe natandika okusomesa Aga Khan ne bwe nali e Kabojera nali nsula mu staff quarters okuvaamu ne bwe nagenda Vienna era ennyumba yange yaliwo naye nga nina amaka gange. So kola ekintu ekiri appropriate gy'oli. Bw'obanga ddala maama wo oba famire yo wagireko eri bubi nnyo, sooka ogizimbire nga akayumba yeebake, kuba ne bw'onookola bizinesi ey'enkanawa toyinza kugibeeramu na mirembe nga gwe okimanyi nti abaana bo basula na sigiri na mbuzi. Ekyo nga nkitadde ku bbali. Point eno era egendera wamu either profit oba gundi, kyekimu byonna ne mwanyi oba kiki. Mohamed Kakiika ku myaka gye egy'asatu yasinga kwagala nnyo liquidity. Taxi ne muziraba yakeera lumu nti taxi kati liquidity ono mpezezza, ennyumba maze okuzimba Emuyenga, maze n'azivaamu n'agenda mu Costa n'agenda mu Loole. Omulaba transition ye agenze miti, yasooka kusimba pine n'amulaba nti talina gy'amutwala, pine yenna n'amusaajaawo n'asimba emmwanyi. Mohamed Kakiika mwamulaba ng'olusuku n'emmwanyi abisenza luti na greda ekaze zisoba mu 40. Typical of him. Bw'atyo bw'abadde atambuza obulamu bwe. Kati olwaleero wano ku kibira kino wano amaze emyaka egisukka mu 15 yakasimbawo emiti emikulu egivaamu egya Paul ng'agiharvestinga emirundi 3. Kati ku luno paka lwe yazizzaamu kasooli n'emiti. Emiti bwe gituuse wano Mohamed Kakiika olubeerera nga bw'ali. The key word today is tobeeranga so much comfortable in your position. Disrupt your success. Tobeeranga nnyo nti oli awo nti nze namalayo. Kino kyendiko kyenkola nze namalayo. Era kyengenda okugenda nakyo era kyengenda okukaddiwa nakyo. No. Because if you want to grow, bw'oba oyagala okukulaakulanya business yo, disrupt your comfort. Ndowooza nti tunaakwatagana ku ekyo. Bw'oba oyagala okugenda mu maaso, bwe weerabanga ng'oteredde nnyo ng'omanya nti gw'obwedde, ky'olina okukola kwe kwetabangulamuuko, weetabangulemuuko, naye nga weetabangula mu ngeri ey'amagezi. Calculated disruption. Olunaku lwakeera lumu Mohamed Kakiika n'agamba wano nsimbyewo emiti emirundi 4, ogwokuna gwe guno ogutandise okumera. For how long? Nze okubeera mu bibira. Ebibira nina ng'oggyeko kino, nina ebibira ebirala 14. Bampite Kakiika ow'ebibira. Nakwata bukwasi simu nga nkubira mukwano gwange nti bandeetere bulldozer. Ebikonge biyitiridde. Ne wenziramu okusimba wafunze. Kubanga n'ebikonge bye nasooka okusimba mu 2010 kati nabyo ebimu lwe bivunda. Bulldozer ya mmeka olwazimbuulira nga nkubira essimu, gwe gundi gamba oyo ow'emiti agye asaleko oko wano ku miti gino njagala ssente bwe ziti. Emiti 516 bye byakola wali. Kati bwe nasazeeyo ne ŋŋamba nti kangaziye ku ttaka lino liri nga linyumye. Kangaziyeyo ekazi nga 10 entegeke obulungi. Era essimu kubira ne ku gundi naye ajja asaleko wano akabalo kakakali. Kubirayo ne ku gundi omulala naye ajja kuba saagala omwasala alwawo. Babeera mu kibira kyange kya National Forest Authority. Nkuwa weeks 2 grade erinde ng'ekigendererwa kiki. I want to disrupt that comfort zone. Buli muntu yenna katandika okulowooleza kasita amagobanga funa, kasita amagobanga funa, kasita omulimu gwange guno gumpa ebintu ebirungi, sijja kuguvaako. Ali mu comfort zone era aba awedde. Kati nze njagala mwe muba mukimbalira. Nze njagala ettaka lino lyonna nga mmaze okulijjamu ebikonge ne bulldozer eyo nga bwe mugiraba.
bulldozer bwemala nga ndeeta crane ngejjanga etemamu emyala wakati okutambuza kubanga nze wano nfukirirawo na irrigation flow. Daamu zimu ziraba ziiziri eri waggulu nti daamu nsumulula busumuluza amazzi ne gayita mu myala ne ganyuukiriza ettaka n'ennimawo kye njagala okulimawo omwaka gwonna. Eno crane bw'emala okuteekamu emyala then n'endooka ndeeta litrakiti eddene. Litrakiti eddene eryo lijjayo buli kantu konna ne livuuguula ettaka na buli mulandira gwonna omunene oguli wansi ne bagusala. Bwe mmaliriza eyo n'endooka ndeeta trakiti endala eyanjala. Era kati wali waggulu wonna waawedde okwanjala. Awo Mohamed Kakiika n'endooka nywa kacaayi. Ne kakooko sijja balimba kakooko kampoomera gyo. Kubanga nange ke kanzizaamu obulamu. N'endooka ntuula wansi kati nindirira omuddo wali guddemu. Bwe gudda ndooke ngufuuyira omuddo eddagala liryekka. Guleme kuddamu baliyita tonziriranga knockout. Ndooke ntandika okusimbamu ebintu byange nga tewali interruption. Omuntu ayinza okugeesinga kiki kye ngenda okusimbawo. But I would want you to imagine only one thing. That omuntu mu kitundu kino ekya Central Region kambeere specific wano mu Buganda kilometers 44 okuva e Kampala ng'akyasobola okutegeka ettaka lye bwe riti. N'agamba nti kansaleko acres 10 kanzitegeke bulungi nnyo nsobole okuzisimbamu. Bannange ekwo si kwe kuzzaamu essuubi eri abantu baffe. Ku ttaka lyonna lye mulabire basaze obukiribi bwe baba balisaze abantu balibeereko kale. Naye ku ttaka lyonna lye mulabye nti ligenze naye nebeerayo omulala nga ye abalaga nti tusobola okubeera nalyo ne tulikozesa nga tetumaze kulitunda. Wahadha, assalamu alaikum.